Mugenzi Paul Job Kafero gurude ne kayimba kalungi nnyo makanga wali ako kunzige enfukuzizo nazo zirya ngena kuwa matuka nno n'ebigambo enfukuzo zimanyi kale katugende mu katabo kaffe ensi gye twafiirwa mu kakasenti twafiirwa nnyo omuwandiisi mu ssuula gye tumazeeko yaleka amaze okututtotolera kigambo obulwa obuli mu kusoma mu butuufu bw'onooba ng'ogenderedde nnyo oyinza obutatwala mwana wo ku ssomero lwakuba obudde obumusomesereze waka nabwo tebuliiwo. Katugenze ku ssuula ey'omusanvu okudobonkana kw'obutonde bw'ensi. Abakatuliki nno essuula eno mugiwulirize nnyo naddala abali mu ssaza lino ery'e Masaka. Essaza ly'e Masaka lino eritwalibwa kitaffe omwepisikoopi Bisopu Serverus Jjumba gwe mulamwa. Tunyikiza obuyonjo n'okutaasa obutonde bw'ensi nga tusimbye mu katabi. Kati yo omuwandiisi wuno agituwandiikiddeko nti okudobonkana kw'obutonde bw'ensi. Atandise bw'ati ngaga nti ng'oggyeko ebyenjigiriza bye ndowooza nti bitutwala mu kabiga. Ekintu ekirala ekidobonkanyiziddwa bwe butonde bw'ensi kubawo nnyo kati. Okukuzzaako katono emabega nze we natandikira okwetegereza ensi mu maka g'abakadde bange twaliwo abaana 8 mulamba abalenzi nga tuli 5 ne bannyinaffe 3. Bwe nagenda nnyongera okuguma naddala mu mubiri buli mulimu gwe twatuumanga bakulu bange nga nange ngubuukira era nzijukira olumu ssenga eyali atukyaliddeko yampaana nga bwe ndiba omusajja omukozi ayitiridde okusinziira ku ngeri gye nali mpambagatanyaamu n'emirimu. Wabula kukumpaana okwo nawulira taata ng'amugamba nti mwannyinaze olowooza gye bazireegera gye zivugira. Mu kaseera ako amakulu agaali mu bigambo ebyo ekituufu saagategeererawo wadde akatono mpozi ate nga wayise emyaka anti natuuka ng'emirimu gye nabuukiranga obubuukizi nga tegintumiddwa nze ng'ate bagintuma nga nsongoza omumwa ng'asika obusomyo mu ggumba. Era singa tekwali kunjassira nnyo oba oli awo okukola sandikwegombye. Egimu ku mirimu emingi egyali ewaka kwaliko okulima, okutyaba enku, okusena amazzi, okulongoosa ewaka n'emirala. Wabula ekituufu tegyatumenyanga nnyo kubanga awaka twalingawo bangiko. Weewaawo waliwo amaka agaasuzanga n'abawera 20 naye ffe nga totugaya. Naye era ebyo byali bya mulembe ogwo. Kati okusanga ennyumba esulamu abantu 8 osiitaana kyokka ng'abantu beeyongera mu bungi gye babulira nkakasa naawe omanyiiyo. Ku kyalo kyaffe Mbuzi Lwefa kyekyalo kyabwe kwaliko oluzzi lumu lwokka era luno lwasenwangako mu budde bwa kumakya na lwaggulo. Sibye nabagamba ku Sandeeri nga mu ttuntu n'ekiro mpaawo aserengetayo naddala akawungeezi ekkubo eryakkanga ku luzzi luno lyakwatiriranga anti abaana bangi okuva buli kasonda k'ekyalo baabanga bali mu kusomba mazzi mu biro ebyo ne bwe bwabanga budde bwa nkuba ng'era amazzi gaba gaakukima anti amayumba gonna gaali ga ssubi nga toyina ngeri gy'olembekamu mazzi.
abamu bayinzanga okulembeka ensumbi mwalembekako amazzi ku miti naddala omutuba n'emifenensi twasibangako ekyayi awo nga wakati we gutandikira ne mukireebeeta bwe muti ne muteekawo ebbaafu awo baki nga tukoze bintu nno abamu bayinzanga okulembeka ensumbi mu mpya zaabwe abamu nga balembeekereza ku bitooke naye ng'okugaweza amazzi oba okuweza amazzi agajjiisa emmere osiitaana mpozi ng'enkuba etonyedde essaawa nga 5 era abasinga munnange tebaatawaananga kulembeka. Nzijukira olunaku olumu obusungu bwayagala okunzita naye nga siina kyakkola. Zaali ssaawa za kalasamayanzi, enkuba neefukumula amazzi amayitirivu, obudde ne buwungeera. Nagenda okulira nga maama yeemulugunya nti bannange n'enkuba ekyaddi abaana bagende ku luzzi. Ekyo nno kyansiiwa kuba enkuba yali etonnya amazzi naye ng'ate tolina w'otandikira kugakuŋŋaanya. Maama yalaba enkuba eremeddeko n'okujegera kwayo kwe kutulagira tukwate ensumbi tukkirire ku luzzi ng'obudde tebunnaziba. Kale lowoozaamu okukka emugga ng'enkuba etonnya. Naye kati ensi yakyuka nnyo anti ekyalo kyaffe tekyaliko wadde akayumba akamu kati tekikyaliko wadde akayumba akamu ak'essubi. Enkuba ne bw'etonnya omuntu asobola okulembekako awo ekidomola ne kitwalako akaseera akatono nga kikola emirimu. Kati era kizibu okuyita ku mayumba 6 nga ku gonna tiguliiko galina mapipa gano amanene oba zittanka. Ne ku byalo ebimu baabunyisayo n'amazzi gano ag'empiira era osanga amaka mangi ng'amazzi bagasena mu luggya n'abamu tebakyasena anti mu ffumbiro waliyo empiira ezagatwalayo. Awo ne weesanga nga buli kimu kitambulira. Ebyo bye biremaliza ddala abaana baffe kambabuulire. Buli kimu bakirabira awo. Mazzi gali mu nju, binaabiro mwe basula, ebisenge mwe basula mwe muli ebinaabiro, mwe banaabira, mwe basenyeza amannyo, mazzi tibwe gabula tewali kwegamba we banyigiririzibwamu mwana kwetikka kidomola. Ng'oggyeko ago waliwo nno n'amalala ag'okusunda obusunzi naye luli ebyo byonna tebyaliwo ng'amazzi ganonebwa ku nzizi oba ku migga wokka. Era abaaliwo mu biro ebyo singa bakomawo ku nsi bayinza okukaluubirirwa okukkiriza ekiriwo kati. Naye nga bwe bagamba nti buli kibi kiba n'ekirungi era nti buli kirungi n'ekibi, ne ku nsonga eno ndaba kirimu obulabe. Weewaawo luli twakoowanga nnyo okukima amazzi buli lunaku ssaako n'okwonoona ebiseera nga tugasomba okuva mu nsaalu. Naye kyayambangako emibiri gyaffe okukola ku kadduyiro ate era kyagattanga n'abaana anti eyo ku luzzi oluusi gye twamanyiragananga nti gundi bamuzaala wa gundi oba nti mu maka ga gundi wazzeeyo omugenyi gundi. Era eyo ku luzzi gye twajjanga n'emikwano weewaawo oluusi waavangayo n'ennyombo. Naye era baalugera dda nti omukwano guva mu ngabo. Olw'enkulaakulana eriwo ensangi zino ekituufu abantu babeera ku kyalo nga n'okweriraana beeriraanye nga naye tebamanyiganye kuba tewakyaliwo nnyo kibakuŋŋaanyiza wamu. Luli amazzi gaabanga geesigika era nga tewali nnyo bulabe bugalimu kuba gaavanga mu ttaka ate ng'ettaka limanyiddwa nti ke kasengejjako obutonde akakira obusengejja obulala bwonna. Naye kati amazzi galembekebwa, agalembekebwa geekengerwa okubaamu obutalagge kw'ossa ne langi eziva ku mabaati. Gw'olowooza eyo si y'emu ku nsibuko ya kookolo eyeegiriisa ng'akagotta entula omulembe guno. Amazzi agatambuzibwa mu mpiira
ne gabunyisibwa mu bitundu by'ensi ebyenjawulo nago galina akoovu ke gabimba kesimanyi oba gakabimba lwa mirembe oba bizibu numatu tegawoomesa na caayi wabula era amazzi ago ne bw'ogawunyamu era ozuula nga galimu n'akasu akatategeerekeka bulungi. Kale ng'oggyeko enkyukakyuka mu ngeri gye twafunangamu amazzi n'ebyenku nabyo byagootaana kuba ebibira gye twazityabanga byonna byasikirwa amasamba g'ebikajja emisiri gy'emmwanyi n'ebirala era kati kizibu nnyo okusanga omwana eyeetisse enku nga bwe gwali nga gye buvuddeko batyaba mu kalitunsi mwettu eyewaffe mbalaba bazityaba mu kalitunsi oba kati bafumbisa ki mpozi n'ebyokulya kompozi n'ebyokulya tetukyabirina badde omanyi weebiri oli ayinza okugeraageranya omugaso gw'ebibira kw'ossa n'ebyo ebyasimbibwa awaali ebibira n'akulaga nti ebisimbiddwa bye bisinga omugaso kuba mu bikajjo muggyibwamu sukaali emmwanyi nazo zikoze omulimu gwa ttendo mu kuwa abantu obugagga n'ensonga endala mpitirivu nga ntuufu nnyo wabula nze ensonga yange teri ku butasimba bikajjo oba mmwanyi wabula eri ku ekyo ekisaanawo okufuna ekirala nze sirowooza ng'ebibira bye byandibadde bitemebwa kuba ensi yaffe ekyali ngazi nnyo wadde omulugube gw'abamu balaba efunze ng'etakyabamala oba baligenda naki mubambuulize nga mubalabyeko ekituufu okusaanyaawo obutonde bw'ensi kale kenjogere nti ekibira nkiraba ng'ekibi ekya saakiririgo kubanga okubaawo kw'ebibira kuzanya ekitundu kinene nnyo ku mbeera y'obudde bw'ensi bo bajjajjaffe abaaliwo mu myaka mingi emabega amazooba gano baagenda bagatuuma n'amannya okusinziira ku mbeera y'ensi nga bwe yabeeranga mu kiseera ekyo era nga bwe yagendanga ekyukakyuka ng'era omuntu okumugamba nti guno omwezi guyitibwa bwe guti oyanguwa okukitegeera naye kati obuzibu bwatujjira amannya gaasigala mu bijjukizo kuba mpaawo kikyali nga bwe kyali emyezi gino omuganda yagendanga agituuma bw'ati okusinziira ku mbeera y'obudde yabangawo January gwe mwezi ogw'olubereberye ogutandika omwaka era guno gwe gutandikira ddala omwaka omukazi gwe tuyita Toggo ennono y'erinnya Gatonnya yava ku matooka amangi agaayengereranga mu nsuku ne gatonnya n'omubisi ekyo nno kyalinga bwe kityo kubanga emmere yabanga nnyingi nnyo naye kati ng'oggyeko ebirwadde bino ebyengeza obutooka obuto osangawo amatooka agategeerekeka nga gengeredde ku migogo nga n'ensuku tewakyali ekyo kimu Gatonnya ye January Mukutula nsanja guno gwe mwezi ogwabanga ogwokubiri tuli ku engeri obutonde bw'ensi okudobonkanya obutonde bw'ensi kati akulaga emyezi gino omuganda nga bwe yagituumanga era mu guno omusana gwayakanga nnyo ate nga gulimu n'ekikunta ndowooza wano ogwokubiri tugumazeeko mu nkuba n'empewo ennyingi era ekyo kyekyaleeteranga ebisanja okukutuka ne bigwa wansi era eyo y'ensonga eyatuumisa omwezi ogwo Mukutula nsanja naye kati osanga enkuba etonnya omwezi gwonna n'egumalako olw'ensonga nti kati n'obutonde tebukyayina nkoba nnywevu kwe bukyukira ekyenkuba okutonnya mu mwezi ogwandibadde ogw'omusana kiwulikika ng'ekirungi mu matu g'abamu naye ate
ekyandisinze ekike ate kyekisinze obubi anti buli kiseera kirina emirimu gyakyo emitongole gikirina okukolerwamu wabula ebyo byonna bikyuse lwaffe abantu abasaanyizaawo obutonde bwa ddunda mbuffe tutaddewo ebizimbe tuli mu kulima miceere n'ebirala tugenze ku mwezi ogwokusatu mugulansigo guno gwe mwezi ogwokusatu era nga ne guno gwalinga gubeera gwa musana ng'ebire by'enkuba bibaamu bitonotono naye bino byabanga bijjukiza abantu nti okusimba kusembedde olwo nga batandika okugula ensigo ezinaasigibwa mu kaseera kali ak'okusimba kitange yantegeeza nti ye we yakulira ensigo tezaagulwanga ssente wabula zaagulwanga bintu bikalu okugeza oli yayinzanga okuwa munne endebe y'ebijanjaalo ye n'amuwaamu endebe 2 ez'omuwemba oba akataasa k'ebinyeebwa ne bamuwaamu endebe y'empande empande mwe muzimanyi empande waliwo yali alidde ku abawuliriza kambabuuze empande muzimanyi program tofa wali olidde ku mpande tofa sibagambye mukube essimu mbabuuza empande muzimanyi kati n'okwata olupapula nojja wano ku kizimbe kya Buddu Plaza wali we tuyingirira n'ogamba nti buli muntu eyalya ku mpande yayambuka waggulu ku leediyo kola muyinza okukakasa nti koolo tewabaawo pulogulaamu n'emu ekolwa nga n'omumbejja yennyini omutwaliddemu empande lwesemaani wabubuka ekyamusooke wali olidde ku mpande nakyo bakikola mu nsobi okumpita mwami mulangira kyekiringa boonaogamba mbu mwami Ssaalongo eyo naye ebeera nsobi sekanjako webale katugende mu maaso wabula nti waliwo n'abaagulanga ensigo nga baziguzisa buntu bulamu kitange nga ngambye kino saakitegeera wadde akatono kwe kumusaba annyinnyonnyole engeri obuntu bulamu gye bwagulangamu ensigo era kino kiyaŋŋamba mwana wange tolaba ensi okukyuka naye mu mulembe gwaffe ebintu byali birala nnyo omuntu alina obuntu bulamu mu ye yabanga alina ekyobugagga ekitamanyizaabu anti nga byayagala kyenkana afuna byandola jjajjawo omusajja y'omu ku bantu abaali abantu balamu ku buntu bulamu bwobwo bwe bwamuguliranga n'ensigo anti ng'abeera awo ng'agenda okulaba nga waliwo amuleetedde empande waliwo amuleetedde kawo waliwo amuleetedde ebirala n'ebirala bingi wabula ebyo teyabifunanga lwakuba ye yali asinga obwavu ku kyalo nedda anti okubeera okweyisa obulungi n'obuntu bulamu bye byamuyambanga okufuna ebintu ebyo kale bwe nkugamba nti n'obuntu bulamu bwagulanga ensigo ndowooza siba mukyamu ekituufu kitange yagenda okuwunzika nga mutegedde nnyo naye kati ebyo ani akyabimanyi musajja olaba omuliraanwa we alima ekijanjaala mu maaso go n'akirya nekyengera n'akikuulanga ng'okiraba nga tasobola okusibayo akanywa nti owaaye kaako kyoba tumireko mukyala mwami n'omukyala bakiwummula awo baliraanwa bange
mwebale kubeerayo. Tugenze ku mwezi ogwokuna omuganda yaguyita kafuumulampa guno gwe mwezi ogwokuna era ng'ennono y'erinnya lino yaggyibwa ku nswa empawu ennyingi ezaabuukanga mu mwezi ogwo. Bino byonna byasigala mu bijjukizo. Ssaalongo Mayiga empawu tunaagiryako ku luno. Ssaalongo Mayiga oyo amanyi okumpa ku mpawu. Makanga empawu mwagizize ayiga muziyiganya senkaali ozuukuse nze nkuzuukusizza. Empawu tunaagiryako ku luno Ssaalongo Mayiga. Simanyi Gulama Bazirimanga. Ssaalongo Mukasa oli otya ow'ebudda? Ndabira omulenzi oyo baaba mmanyi kati ali kunaawuliriza naye ojja munnyonnyola empande ezo zifaanagana zitya. Ssaalongo Mukasa ono ayoyoota emitwe wali mu saaluuni awo ekyabakuze wa Mukomboozi. Weebale nnyo, weebalire ddala kubeerako nga tovaako. Omwezi ogwokutaano guno gwayitibwanga Muzigo. Gwafuna erinnya lino olw'ensonga nti mu guno nti mu gwo abayizi baazigirangamu nnyo ensolo olw'enkuba eyatonnyanga era nga banguyirwa okulaba ebigere by'ensolo we yabanga erinnye. Era ensonga eyo y'okuziga ensolo y'emu ku yaviirako omwezi guno okuweebwa erinnya eryo erya Muzigo. Mpozzi n'ensonga endala ku linnya lino Muzigo olw'enkuba eyatonnyanga ebirime byanyiriranga nnyo ng'ebisiigeko akazigo era neeyo neeba ensonga eyagutuumisa Muzigo. N'ekirala mpozzi era ente zaakamwanga omuzigo ne gubeera mungi nnyo. Kati ebyo byonna tibikyaliwo. Omwezi ogw'omukaaga guno gwaweebwa erinnya erya Ssebaaseka era omwezi guno gwe gufundikira omwaka omukazi. Mu mwezi guno ebirime ebyabanga byasiigibwa oba byasigibwa mu mwezi guli ogwokuna n'ogwokusatu nga guggwako byabanga bitandise okwengera. Era ne kasooli awo abaabanga baamukeera baabanga batandise okumulya. Okwava erinnya eryo Ssebaaseka nzijjukira enteekateeka eyo nagibabuulira wano nti kasooli edda yalwazanga oba baalyanga mungi. Omusajja awo ekyabakuza atookera kakasooli akawoomu nno erinnya sirimanyi bulungi. Maama wa Antooni awo ku katale atunda ekijanjaalo ekibisi. Kuli oyo atunda kasooli yaani? Naye nti lumu nabanyumiza olugero olwo ne mbaga nti lumu omukyala yagenda n'omwami ne balima ne bannyuka ne banaavaayo n'eminwe gya kasooli egiwera. N'atandika ng'okwokya bw'aweereza omwami mu ddiiro bw'alya. Mukyala yaweerezaayo buweereza. Kumbe omwami oba kasooli kaamutuga butuzi n'afa. Bw'afa amannyo gaasigala kungulu. Ono aweerezaayo eminwe giwera. Akaana kagenda okudda kamugaa nti maama owooza nno taata akyalya kasooli nti ali mu kuseka busesi. Mukyala agenda okutuukayo ng'omwami ye kaawedde mudda ng'enjogera yammwe bw'ebeera. Mwezi ne bagutuuma Ssebaaseka. Kasambula guno gwabanga mwezi gwa 7 ogutandika omwaka omusajja gwe tuyita ogwa Ddumbi. Guno nno gwo gwabanga gwa kusambula bisambu okweteekerateekera sizoni endala era omwezi guno gwateranga kuba gwa musana gwokka. Mpozzi oluusi omwezi guno gwabanga gugenda okuboneka waatonnyererangayo olukubakuba busaamusaamu obwayitanga enjoza mwezi. Mu mwezi guno abantu mwe baasinganga okukyaliragana kubanga temwabangamu nnyo mirimu olw'omusana omungi ogwabanga gwaka. Kale awo abantu baasobolanga okukyaliragana
ne banyumyamu n'ebye banyumizza. Omwezi ogw'omunaana omuwandiisi atugamba Ssaalongo nkoze bubi, ebiswa byafuluka byalagawo Ssaalongo olimba mujja zinoonyaako neeri ewattuba ewattuba eyo ziyinza okubaayo. Ogw'omusanvu tugumaze. Omwezi ogw'omunaana ogwamuwakanya gwe mwezi ogw'omunaana era nga guno ekyaguweesa erinnya eryo y'ensonga nti mu mwezi guno enkuba yatonnyanga ng'ewakanya omusana ogwayakanga mu mwezi ogw'omusanvu. Sebaaseka ne kati osanga ng'omwezi omwayakirwanga omusana ate enkuba mwefudde embera. Tugenze ku gw'omwenda, gwe mwezi ogw'omwenda bwe Mutunda era guno gwatumwanga bwe guti enswa entunda mwe zaabuukiranga kati mukyaziraba nako. Bwe bityo bwe biri. Mwezi ogw'ekkumi enkuba eyabanga ennyingi ennyo yatonnyanga mu mwezi ogw'ekkumi yaviirako bajjajjaffe okuguyita mukulugusa bitungotungo. Kuba yatonnyanga n'ekulugusa ebintu mu wansi enkuyanja. Ekyo mukulugusa bitungotungo edda entungo bwe wagirimanga waalingawo nno n'ebyalo ebimu ng'entungo eyo erina ekifo kimu weesiikirwa naye bwe wagirimanga n'ogikungula bwe wagikubanga kati ebisusunku ebyo byasuulibwanga mu masaŋŋanzira wonna. Kaakati enkuba jjukira mwakungulanga gwa musanvu awo wonna ebisusunku byonna nga musuula wali mu masaŋŋanzira. Kati enkuba eno ey'ogw'ekkumi olw'okuba yabanga nnyingi ye yabikulugusanga byonna n'ebijjawo mukulugusa bitungotungo. Ebitungotungo byebyo ebintu ebivaamu entungo. Museenene mwezi gwa 11 era ne guno y'erinnya lyagwo lyaggyibwa ku nseenene ezaagwanga ennyo mu mwezi ogwo naye kati ettale mwe zinaagwa lyaggwaawo ne mwe zikulira. Ate nno n'obutaala bw'amasannyalaze obuzitega bwabuna ensi yonna kati eby'enseenene nabyo byaggwaawo. Ntenvu guno gwe mwezi ogw'okufundikira omwaka era mu mwezi guno ekyengera kyabanga kingi matooke nga gengera ne gayingiramu ebiwuka ebyateevuunyanga obuteevuunyi biti nga byefaanaanyirizaako envunyu era kyekyagutuumya Ntenvu. Naye kati okyasangawo amatooke ago agaayengeranga. Bannange twalinga emu kunywawo ewa Nnamwandu Peter Kiwanga muyinza okusanga nga yatemye amatooke agawera 6 agengedde n'ogamba naye kati baaba okusanga akatooke akengedde. Kibirige Essunga weebale kubeerako. Sally Ronald Limpugwe wali ozirabyeko enki kale enzige kale Mukwaya Ronald ekituufu sibimanyi musomesa nkwagala nnyo ndi kitovu bikiwa by'otategedde awo ate kale gumiisiriza Kwanti Kibuuka Memorial weebale nnyo. Empande oliza atamanyi ow'ekitovu ndowooza empande nze nzimanyi mulangira bulungi nnyo. Peter Buteerere awo bamukulukulumu n'Eddumba Ian student wa St Adrian Kasozi Senior Secondary School kale nezo wali oziriddeko empande ewooma. Katwere Livingstone twalyanga amayenje twagafumbanga n'enva. Katwere ozzeemu okunzijukiza enva z'amayenje. Olangira bali kuweereza obulungi nze Waswa Yusufu Bukakata kunnya kale tweyanze gawuliriza okyali ku leediyo Buddo ey'omuntu wa bulijjo nfuneyo ndowooza era wano abantu nga baabo saagala kwerabira kujjukiza bannaffe aba ESAL
Afro Chicks.